ate okubanga omwami oyo oba yafuumuulwa naye ate ne Becky okufuumuula mutuufu yali abeerawa nanti ayinza obba yeefiiriza buli kimu n'akola ki n'aweerera yakoma mu kyakumbi yakoma mu Becky baamutikkira diguli mu ki yabalabirira enkulabirira yalabirira oli nga batakuweere ninga Becky nawulyanga agamba yabeeranga ne maama we taata mbobanga musumba nga makula nga abeera ku kkubo siwe nawulyanga Becky aga taata wabulira njiri namera taata musumba taata musumba ndowooza otegedde abasumba gye batutwala ddala ng'oli musumba bw'atyo bw'asumba ng'ogenda oswaza mwana alabise omwana naye kati yali nenyo oyo omwami oyo muzadde munnange omwana oyo akyali muto wabadde ayinawo omulimu gwe oli mu kugwonoona omuggyako abawagizi be bamulaba obulala abazadde osobola n'okugumira mu nnaku yo n'ogamba bulibo oyo omwana Katonda aba yamumpa ajja kulaba amazima ategere lwaki nayawukana ne nnyina n'osirikirewo Becky bw'abanga talabira taata we bulungi kyakola si kirungi kuba kati ayina taata asobola nga ali mu mbeera mbi tomanya naye ne taata ate ye musobya nnyo okudda mu kwagala okutta omulimu gw'omwana we Becky abakubanga teyayimba ng'aweereza katoge natete singa tolya babadde asobola okubeerawo ng'aweereza butuna abamuwanusuza 15,000 era singa wooli tewandifudde kitwale bw'otyo muleka akola emirimu gye bw'aliba azzeemu okumanya okusingako awo ali kujjukira naye kati olutalo lw'olimu olw'okuba omwana takuwa nzuno ku bansondere bakole bati ufaaki ani musumba master namakula ave ku biragalalagala ebiragalalagala ebyo biraba ati buli omu alina kye bimukoze naye kibi nnyo okukozesa ekitabo kya Katonda ekitukuvu nga layini onoonyamu zirumba abantu kubakkakkanya zokka zobikkula Kyagula ne yandisigadde nga muyimbi oyo tannatuuka mmwogeraho musumba masa mukyala Katonda muzaana wa Katonda yanyambye mbubba producer we Nateete balina okusa nga mwakoze research bonna bamusumba producer wa gospel music wansi atasoka yagambye mukazi we ntikolayo tupangise we balimbu bafulumiza balaba mupiira era nabo bali si bamativu mabega wa shere Nateete Are you in need of reliable services in general construction, architectural design, land and quantity surveying, chain link installation, and property management? Look no further. Smeaton Construction and Property Management Limited is here to serve you. We design, build, and manage properties. For more information, visit our website at www.smeatonconstructions.com or call 0787 943 539 with Sappers 0758 821 603 or visit our offices in Nabingo along Masaka Road. Smeaton Construction and Property Management Limited. We rule. Oh no, mumanyi! Omtegera bulungi! King Michael Wuyo! Atuuse ku Serena Hotel mu Kampala nga lumu August musojja atumye King Michael Coronation Concert shinze mtwalo 15 emeze y'abantu 8 ya milioni 3 King Michael agenda kuba endongo lukoba ku lukoba hit after hit ekidongo ekitagenda kusirika okuva lw'oyingira okunyumirwa okutali kugere okusanyuka abulikiddwa akabayimbi ba best be bonna ono dancehall star mujja mumwerabireko alina stamina alina momentum alina style oli King Michael wakabi muleeta obwana bu munange
kuba yanzi ba sente nange sazira banandi badde najja dawolai kati gwe werese ndalura be King Michael mu King Michael Coronation Concert ngalumu August ku Serena Hotel hategekedwa Supremacy Lounge orona wagirwa Facile Safaris KCB Bank Club Governor Catalina ne NBS Television Uganda Communications Commission UCC kutusaka takula bakunyoma olukwagala okugata omutino ku music wafe obuwangwa naddala kadongo kamu n'okumugulira akatale ak'omulembe aka digital all this gold bakabikabi abagikuba nga 3 mu July ku Sheraton Gardens wano mu Kampala Freddy Sebata Dani Mugula Matia Luyima Miss Sarah Sagamwenge Takumirizi Wile Mukabya Masias Warukaga Freddy Sebale Gerard Kiwewa Tibijigiri Kasiba Kapo Harriet Sanyu Nabitaka Betty Nabulya Aisha Nachito bonamu hatakula bakunyoma okuyingira shinze mtwalo 10 VIP mtwalo abiri ate meza ya milioni 3 Sheraton Gardens asatu mu July tutandika sawe mu yakawunge kati gonobera wa hatakula bakunyoma kale mu ndetu takale tumekete senta balidako balikoleza ebyana bigwe national ya nange netia figa kyekyo magnific scientific gwewereza sente ekitigwe wagidwa UCC Rospom Afro Mobile Nesanyuka TV atolo de bitegekebwa balunyo promotions. Ladies and gentlemen, nze Shalom Haddad Kawesi okuva ku Shalom Health Service doli abasajja erisangibwa Ntinda out Sasford Village Mall Katona Africa Kundundu Complex oba okuba ku simu yaffe 0705271973 ndine wine balukeza da Juggernaut da Encyclopedia yesebo kasomeko ono abayimba muse 5 rounds and above non-stop kitegeeza nti emyetololo 5 n'okwambuka waggulu ngatoma ate oyungira muli asajja amba ina challenge bampeza message Shalom mwemba maze sidamu kuyimuka infuna obuzibuzibu mu mazanya nako nuna kubere soko nyonyogere twakola 5 rounds and above ebyabigoba basomere muko byakola prolonged ejaculation ayongeza omalo tambulo sigalo kyatambula erectile dysfunction asajja bayina obuzibuzibu n'okuyimuka kuba saluti nga mulinamu obuzibu mu nsonga za maka 5 rounds and above yabikola. It boosts sperm count. Ayongera abasajja abamu sperm ntono enkwaso zo nga ntono wazaala kati omwana akyabuze olumu amazinga agabusinga bagakola bulungi nnyo. Male fertility abasajja mazzi agazaala agakuyamba kwenye sperm mobility 5 rounds yakola. Restores manhood nerve damage. Nerves obusimo obubera bwafa nga amaanyi gakendera mu kuba amazanga okozesa ku masturbation. Long term and powerful results. Bikolera ddala okozesa lumu paka alla lwali kuyitambulamu. Improves blood flow to penile tissues. Omusaya gutambulira ddala eno omusajja ne gubanga saluti bw'ogikuba oba omaze osigala okyalina amaanyi. Ngaka amaanyi nnyo. Kali ku 0705271973 tusangibwa Kisaasu kwa delivery mu nsi yonna. Friends of MC Mayor gaita mchitongole cha Equity for Men bakomye mu season ey'okubiri ekyali omwaka ogwedde mwakiraba ate omwaka guno tukireze mu style mpya Fireworks mu bbanga abayimbi bonna first class Bibiutaro John Black Ruden Waikabako Pacific Vocals Ashiro Yujo w'obutiti Lady Pazo Lunabe Baza Chris Evans Suno Benemba Zina Tone Dax Cartel Bruno K Abdumurasi Maulana Net Rain Henry Mwante DJ SM Wakata DJ Brian Johnson ne DJ Boogie ba MCZ Kasugu ne Sharomba Kantu Nation Kagwa wangula ebirabo omuli obugali ebyalani engato Bomba Salon and Sands Emifreso nebigenderako nebidala Friends of MC Mayor Fena tugwera ku meeting point Uganda 18 ogw'omusanvu nk'emipiira 26 okuyingira kujja kuba mutwalo VIP emitwalo 2 ate emmeeza yakakadde ng'ebiwagiddwa Tula Africa Jolo Quality Properties Gibbs Bridals Salon and Sands Shoe Center Nati Hands on School of Skills Buganda Kombucha Viva Organic Rosemary Beddings Tim Bekare Zambia Furniture Top Prime Machines Dr. KG Beddings Balloon Power Center National Home Health Services Bojango ganimba Naona limbi echi Abetu abulabye bo nga bulyana kuva mbuto bantu bapasa katola abantu katwano babbi olaba bano babbayo ko obutaano wanye bakubba obutaano buli kabiri tukonna basokola fa wiki agitutti wiki namba ngona kuwa mabuwa mikusaba ne bakwe kibiriti nende wa mama gundi atuwe ku kibiriti atuwe ku muliro yo mayitu ano nango omuliro nga mulire ekibati kye musena ebutambala mute mwano nanga muliro Uwa mama wabuyinza mwakulira walungi kata tuzachaga kulimba tutwasa ko muliyomba neighbor afe twasa I wouldn't tell ato omunyo
temwasaba munyo aju wenkulidde nga mama gamba wenkulidde wajjajja wange alisi jajja nga abadde ne kati adda n'emizigo nga 20 ife nga mama era ndiro na mama nga musoma alina kusatu nga wakati wali munyo nga muli awa nga mugusa yende wa mukyala kato nge mama gambye atuwe ku munyo ennaku 3 nogenda n'akalaga nga tata taliwo kawaali tewalise nemmwe nga mwakulira walungi aju atongambye si ate amafuta nga okekereza amafuta mwetu abanga mu kyalo n'ettala baziyita munaku tadooba obutala abumanyi tabakira tadooba okusala obatekamu Frank Antambi Frank Antambi akirirayo waati ombumanyi obutala naye neyekirawulyo eno kalinga kasita oyekirawulyo muba bagagga bwemujoza neyatika eyo mba bagagga eyakirawulyo naye nga amafuta mutuuka nga mukekkereza mutya ne mulya olweggulaawo nga tebunnakwata nnyo kuziba oluusi ne mulya ku mwezi nga mukekkereza amafuta ne mufuma ne mulya emmere ne bateeka emmere mu lujja eyo naye yali emyaka gya 7 ejja 7 nno waguddawa ebintu byenjogera byawano mu 9 kati nga taata akeera kumanya abagaa tewali ssente taata nga waali ng'akola nga takola taata ng'akola ate tebalima okolako omukyalo kulima mwalinyisiza omutindo kati tubuteeka wano tubuteekawo mpolampola tubuteekawo mpola kati fe asinga omutindo mu ggwanga lino Uganda YouTube asinga obba n'ekifaananyi YouTube asinga kamera Shamuto 56 Media Studio fe tusinga batera kukomplaininga sawundi tuuliramu empewo empewo yawane kati tuva tujja tuvaamu mpola twakedde nno apagwa zereeti oninga twadde akaleekaana kati ate akaleekaana kaliwo mpulira ebireekaana ebimpola abooza emmotoka aji mbadde nkwetedde kasigala kaali onywe kasigala aji kaddani lwaki abayimbi bedda munywa sigala nze saanya sigala tanyako sigala ng'oli muyimbi ng'oli sitaaji ebintu ebisinga engeri gye twakulira ewaka manyi ebiseera ebisinga ewaka bwe mubanga muli baavu mwebuulirira si wonna namba esinga beebuulirira era amaka abaana abaavu ebitundu 80 ku 100 bannannyini Kampala banyiikira okupakasa abava mu maka nga tuli baavu Kampala ono nti ajjudde baana ba mukyalo be bannannyini ate be bazaala mu Kampala beeyongerayo bwe bagenda Bungereza anti tabeeyo abeera abaayongeddeko ate n'otunda ettaka ekkololo n'ogende oli kati aji embwa y'Ebungereza esingaanya abantu b'e Uganda okuba n'eddembe embwa y'Ebungereza eddembe lyerina eddembe osobola nalyo nga tolina ssente wali embwa engagga Ebungereza embwa zina zishyota ne Uganda mweziri mu Uganda mulimu embwa engagga mpozi oyo n'omukyale anywa yogati kati gwe bayinza okukujjanjaba okusinga embwa yabadde sipiika osobola ofuna obujjanjabi obwenkana waawo nembanga mulwadde endwadde nebukeera nga ndwadde embwa yabadde sipiika efuna obujjanjabi bunene nnyo singa nze bwenfuna kati gwe wano mu Uganda n'atali oyo bangi nakati mwe bali mu gavumenti omwo ng'oli ambulance kuleekana getwala mbwa mu ddwaliro eriko n'okisigeni weewu ne batema ekkubo bweritidde anti tolimalako mwezi nga totwaddeeyo kantu ka bulimba osanga ambulance ng'erimu mbwa ate nga nekkubo basibye saidi n'eri abasirikale bali kaweefube bataakirize obulamu bw'embwa y'omukulu kati ogyenkana ne wano weebiri bantu balina ssente tebalina obuyinza mu Uganda wano naye biggwawo byaffe byakolima netukolima ebikolimo bikwatayo nabidde ku zaake ebikolimo bya zaake byakutteyo kozi kati ye bosi wooli okirabye eyali akuba akayimba eyali akulembedde okudda emabega naye bwe bulamu bw'ensi ebintu by'ensi bikyuka just time buli kimu
nakugamba buli kintu kyonna ekiri mu nsi saba Katonda obeere mulamu omusaba obuwangazi wejjanjabe na bulungi. Nagula n'akagoma mabege twali tudde waniera nga gwe wejjanjabe bulungi nga bw'osaba Katonda obe mulamu. Ebintu bingi byokyalaba bingi byokyalaba. ngenda nagula akagoma kange n'ekisenso lunaku lujja kera bagambe breaking news n'akakumbi okulimako emabega w'oluggi kalakatayo enkumbi zo ssatu n'ogamba era nnemye siwumudde nnimye. Nagula akagoma lunaku lujja boolu nina abantu bange be natereka bwe ndibasooka Allah ali baakiresa alhamdulillah Allah kyali baleese nga nze asoose okufa naye n'abantu bange be natereka aji kuba TV zonna zijjava ku ekyo breaking news. Nze sibe njagala waffe ani gwagala affe anti omuntu bw'afa manya manyi Salomo osabiranga nnyo omulabewo n'awangaala n'alaba ku buwanguzi bwe bwe sibufuna kibi nnyo yali omanyiyo kati abaakuvuma embeera embi nga tebaliwo tebamanyi bw'oli owulira bubi abaafa ne musabire abeerewo alabe ku buwanguzi bwe. And that only applies if you make nze ekintu mu nsi kyensaba Katonda buli muntu atuusaako omuntu obulumi afune ku bulumi obwo. Bw'aba yabutuusa ku mwana wa muntu abufune ku mwana we nga naye waali awulireko ku bulumi bw'omwana oge nti baakola omwana wa munne ekintu katojjukire oli watuusaako naye bwe yawulira kati bw'aba yafa tamanya teriyo mufa alina bulumi. Salomo omuntu okufa kuluma ofa wanonga ogenda bw'omala okuggwamu omukka tewali kiddako oba mmotoka yeekuyiseeko oba bakwasizaamu n'ejjambiya tewaliwo kyoba owulira ogwo mubiri just guno omubiri guno ogulaba bwe guggwamu omukka gulinga wano kati tuyinza okuŋŋamba nti ekisenge kiri mu kulumwa wali akuba emirambo embooko tekiina kyekiwulira yaba yeerumya yekka kati nje mugamba agunkubira embooko 8 nga tawummuddemu si yakoowa go guvaawo oyinza okugaa nti onzita bulijjo nkyaba nakola postmortem ne bakusala wane eno baŋŋamba obanga ayasa oluku lwaki omuntu asala olugoye bwati ne makansi era kifaanagana ng'osala omuntu aba yafudde. Nze okufa sikutya ntya kyempitamu nga nfa. Ffe tulina essaala otuwe enfa ennungi kyoyitamu ng'ofa we wali obuzibu obulumi obwo naye omuntu afudde bannaffe ab'eddiini endala kibaaga nti amaze emirimu gye alwanya olutalo lwe aba amaliriza kubayita okuwummula ngaddayo waka ng'okyayina omukka guno gwe tussa tosobola kuwummula tosobola kumaliriza byansi okumaliriza kuli wali oyo aba atuuse ekkagwa abayayi ne baga nti akitadde lunaku lwensi bwenti weeriba nga luyise emisana n'ekiro nga bikomye nga tosobola kwawula ndiddayo waffe mwa Yesu yaffe abasiraamu tebakuziika nti tebagolodde nazina engalo ne bwe zigaana baleeta amazzi agookya si kulwanga olina kwotutta oba ekikumi oba nza okutwala empiso ne adi nti ebintu by'okufa bannaawe nze sikyalina okufa naye emyaka gye ngenda omala mu ttaka then obwana bwange babulangire abantu balimbe mbadde kyaliwo tobanga mu kufa ne weeraliikirira abaana aja abaana bange toyina pulaani ku baana bo alina pulaani yo nannyini buyinza. Nze maama wange bwe yali afa taata wange yali amaze okuziba amaaso te ng'embeera tetuli mu nnungi ne maama mu kufa kwe yaŋŋamba nga nsoma P6 naŋŋamba yisa konze wankizigi maama nkulekedde abaana bange gwe first born ani maama yafa wa myaka 34 yanga nkulekedde ki oba yasooka kukaba naga abannaye simanyi bannange bagenda kuba ffenna buli banne ensonga kinyumirwa nnyo oluyimba lwa pasita Bugembe
buli babutya obwana bwa Betty obwana bwe abulese buto nasoba mpola mu kitoke wa jjajja ne kwegayirira ne maama wange tiyabeera kumbulamu bwe tutuuseemu ayingira ko myaka ana n'okubaako mu mbeera nti weyagalira akanyamu olyawo weyagalira katundu okanywa otuta obulamu obwo teyabulaba naawe abaana bagenda bamubulamu obulungi okusinga obubwo oba wooli oba tokola ki era nze neewuunya nnyo abantu abakwata abaana baabwe n'amusuula mu ttooyi obusoberwa oba n'omutta kakwate bulungi kambaze akajaketi kaleke kuyitamu mpola genda ebbali w'oluguudo oba ku kikomero omuteeka awo oyo omwana agenda kukula okusinga okukwata omwana omusuulamu agenda kukula nga tamanyi gye bamuzaala ng'ate wabuvunaanyizibwa tomutta totta wagenda wali ku zino babies home sanyu babies home genda omusuula awo kiro tambula genda nekyo guluma mu omutima ogw'ekizadde wali anti guluma naye ate kisinga ate obeera osinza amugudde mu bulago tawaaki Katonda oyo gwolaba Shalom ayina pulaani ku buli muntu gwe yateeka mu nsi ayina pulaani ku buli muntu buli kitonde kyolaba wa Katonda atulinako pulaani ayina pulaani ya buli muntu bino bye tutola n'ogira oti n'otetenkanya kutetenkanya ti omukisa banoonya munoonya nannyini kutuukiriza yeye kiri mu Bible kiri mu Yeremiya 29:11 I know the plans I have for you to prosper you ezigenda okugaggawaza yatuukiriza bino tugezaako bugeza kuba tojja kutuula omukisa bagunoonya hati tewakyamu nga maama gamba isankulekedde abaana bange emyaka gye yakiŋŋambiramu nze kyali kinene nga kizito naye omuntu gwe yali agamba ekigambo ekyo nga tamanyi buzito bwakyo nakitegeera nkuze kati omuntu asoma P6 oyinza omwoga ekigambo ekyo n'amanya bwe kizito era ogamba kale maama tujja obuzito nga tobutegedde era saamanya nti kyaŋŋamba agenda kufa kitegedde naye yali amaze kiwulira ng'awulira bulamu bugenda kakati fe abaakulyako mweyo embeera ntugirabako kyenkugaa nti buli muntu Katonda alina pulaani ya buli muntu gwe yatonda buli muntu gwe yateeka ku nsi kuno alina pulaani ye aja abasinga bonna bw'aba agenda era gwe tolina bulamu bwa muntu n'ogwo bw'oyinza kutereeza ng'agamaanyi ogajja abasinga balowooza ku abaana bange ngenda baleka ntya tozimba eriggayaza awo wa buyinza alina nnyintaka mumanyi yategekera baana kati gw'oli mwana we oli muzzukulu we oli kuli ozimba ku ttaka ly'omusajja kitegedde naye nga naye yali ategekedde ki baana be wano we tuli ekyaddondo ne Busiro bannannyiniwo baategekera baana baabwe nawo waali nsiko ng'eggomba oba yali ewaffe Butambala olw'okuba abaana ba kuno baabaweerera bayivu endagaano bazikola mu Luzungu saginica bw'aba akola siginica agitambuza n'agigusa nale n'agiza n'akola obutonyeze bubiri waggulu ne wansi bw'aka akikola bwaki era ye aba amanyi nti kyangu kyakoze kumbe wanaga batuttewo abadde bamugamba sayininga n'agamba mpempafula balina obutonyeza obwo bubiri simanyi kibutegeeza aba amaliza n'abutonyeza bwatata nange nno mbwinja nze wange buli busatu ni wansi wa sente anti oliwo e Kampala wange buli busatu fe tuwandiika buwandiisi mannya gaffe ayi ne bagamba liddemu aji gwe tolina siginica ate nga ne mu banka bakukyusiza kompyuta ng'ojjayo sente kolanga bw'oti anji kati naye nga zange ffe batusaba siginica mu senior 4 nga turegisteringa senior 4 of course nga butaba nga twenda siginica kati nenkwata erinnya lyange initials nentukola bwenti ngisosa bwenti nentukola bwenti nendiweta nendize no bwenti notonyeze busatu mubutonyeza naye nga mmwe wennyini wano ekyaddono ne Busiro wali bannannyiniwo omanyi wala planningidde baana baabwe ekyaleeta okuba wano obulabufu
civilization buli kimu kyasookera wano ebisinga mu masaza gano abiri Kyaddondo ne Busiga kati n'okusoma ne musoma era abaana ba wano nakati nno tebakula nga baagala wano bakula baagala kugenda era batono abaliwo nga bazaalwa wano nokeera n'ogamba nti buli muntu atali wakuno oba lunaku lwa Yidi oba Krismasi muddeeko mu kyalo ndowooza ennaku enkulu ndowooza emmoloka ne bw'ogivuga ng'ogikiise twebakane mukkube ddanga twebaka mukkube baba bagenzi ate mwe muba mwasigadde ne mwasigala batono mulinganga wano waliyo nalabako nga Abamerika bannannyini nsi abazaaliranwa nga bakuza bajaguza okuwera bazzeemu ne bawera emitwalo 3 bannannyini nsi baba bayita batya Red Indians bajaguzawo nga baweza emitwalo ameka 3 kati be bantu b'Ekyaddondo ne Busiga abantu wano bava Masaka Lakayi simanya ludda wa Semba Najibu ovaawa bave yeye gaza Busiika wa mu kibuga abo bo be bawa ono jebbi weggulu wawa gulu ajja kunzika wana oli wawa oliwo kozi ejebbi w'emityana ati yego bazaide emitana ekitawe siwe emitiyana weddira ki ye Ssentongo eddira nti newaayitira omuntu ujja kufuna ano Katikkiro nga mululu obakati baabo jebbi mbu ye Ssentongo kati naawe nali sikugwanga kubyaki mukulu taata kubyaki mukulu ate ajo osiga abantu mu kintu ekyo anti bajja kubakkiriza ebintu ebyo ndi muzzukulu wa Katongole Mulama Butto kije tutandikira omuntu agamba yenze gundi nze Shalom Haddad Kawesi netubona tutwa kujjajja ate tutanga abayetagisa nzaliwo paka netwambuka paka Kasolya sote tutandika Kasolya naye kujja aliste bukojja wendi mva mbankima ekyo tekibuusabuusibwa baganyoka abanga omunyolo abaganda nekikola batya tomawulira olugero olwo nyoka banga omunyolo nakuzaala ku kika embwatu oli mga watu na kika tomawulira amanyi abaganda bajoga tetuli bante ekintu olina kweyaga kati abaganda sigandi bajoga laba oli waga nti ndi muganda omulabulyango omusosoze n'abanyolo bwe beyagalya mu kyabo n'abatolo bwe beyagalya mu ki n'omulugwala bwe yeyagalya mu bulugwala bwe kati n'omuganda yeyagalya nnyo mu ki mu kike ekimuyisaawo ng'omuganda sigandi bakyogera mu kusoomooza nenzo bwakatikkiro mbusaana mbusobola nsobola okukwata ddamula kozi katikkiro w'amakomera bangambe wabayo katikkiro kuba gwoyogerako katikkiro wa Buganda ozanyira mu nsonga ennene weezityo haji so atambuza ddamula nsobola okukuuma ddamula bulungi jjajjawo yani ddamula bano Abdul Lutamale okakasa twaga yogera ebukojja ate abajjajjange ye naye abajjajjange jjajjawo nembuuza eno mu kikakyo jjajjawo azaala taatawo yani jjajja wange azaala taata wange zono mmanya tomumanyi mumanyi just ojja teekawo embeera tekambadde kyakuwuula ebyowooza mbu obwana bwange biki yes mutima gw'obuzadde guluma naye tobeeranga ng'olumbe luli kundi lukutulugunya ng'oli mukulaajani abali abali mu lujja abazannya baba bagenda kubaawo baba bagenda kubaawo ate wali gwomanyi omulekwe yafa bafa aji ani kankuwa example waliwo anko wange yafa we are in primary with his kids somera ku Kampala parents awe Naguru when he died yali yabeera mu Nali estate nga yaguleeyo kati omukyala gwe yalina
abantu baffe kale balimu obusosoze yali afuna mukyala nga siwa ggwanga lye mateeka omukyala ku mbeera abaana yasomera Kampala Parents P7 Maria Kuntinda Primary naye abaana abo omu yafa I think 2 years back abaali basoma obulamu bwakyankalana n'abonyaabonya maama we paka nawe yakivaamu n'agamba waayi kanveewo n'asuulawo abaana omwana yamala senior 4 nange lwaki nzirayo okusoma eventually n'ajoininga bandi wagon ebigurupu byabavubuka ab'okukyalo bikibikyawo omuvubuka yandibadde awangadde yafiira ku myaka 24 bamutta tebamutta naye yatandika okwesa ebiragalalagala tandika enjaga n'avaako yeefudde mbu afuuse lwagapompi nikyeba agigamba impact yamaanyi nnyo senga omwana akula nga talina bazadde impact ebaawo naye olaba mugonde kati yandifudde alpha senga taata we yaliwo olaba mu rehabilitation center wasingayo baana babagagga nga kitaawe waali n'ennyina ne bajjajjaabe omanyi nti be basingayo bw'ojja ogendeyo obuuze nti ono walabye abagenzi obbala bakemoloka ezipaakinga awo waliwo kampani yantwalako mu rehab waliwo abantu nagendako mu rehab this year nga sigenza kunjanja banyi banyaganda basaamirira bayinza okutemamu ako wamma bulijjo kiva kyasama bantu ba mu rehab nyogereko n'abantu abali nate namanyi mu rehab waliyo baana bato waliyo abakadde nasangayo abakadde ab'envi basenga bamaama nga bantu bakulu mu rehab omuntu asoma nga takozesa biragala nga anywa mwenge nga bwe gumujjeeko ono yaŋŋamba nze ekyanda esandu bagala tunda ttaka lyange ne bandeeta wano naye nga tasobola kufulumawo yanzize ebbali naŋŋaa shalom nze siri mulalu naye bagala twala ttaka lyange nagano sayininga ne ŋŋamba osanga mutu abalalu no nga beegeziwaza samugambako abalalu beegeziwaza sagambako omulalu mu budde wano nga gundi ajja kwini wa Bungereza kyogamba 27 omulalo yasanga mu Nebusega tume bakwata nnyo abalalu nga babajja ku nguudo omu n'amusanga wali Busega ng'ava eno ono agenda oli ava eri abalalu beesanga ono ava e Kampala ng'adduka bano abakwata n'agamba oli ajja nti olaga wanti n'agamba bakwata abalalu okukamala kati okwegezawaza kati omanyi nti ayinza okuloza nti si mulalu n'ogamba ebyo abitegedde ati akitegeeza agitwala eri omulalu yagamba mulalu munne mbodda wakweye enzira wa Kampala ko omulalu munne n'amugamba atya ayo gyemba bakwata abalalu okukamala tewandigenza kakati n'oyo ebyo bye yalagambo bandeeta wano lwa ttaka asobola nga mulalu naye nga yeegezewaza bangi kati omulalu yamanya atya mbu oli mulalu anti kyenkubuuza okuma abalalu beegezewazanga buli omu abamanyi munne ye mulalu waliwo basanzeeko nga batudde wamu nti abalalu 3 babali wali manyi nti buli omu abakasiikirize kake era nga buli omu amanyi nti oli ye mulalu n'omulalu amanya mbu oli mulalu mbu ye mulamu nnyo tuyinza basa nti beekumyekumye boogere beekolemu omulimu ng'abalalu ekizibu ekimu buli omu atuula wawe mpola mpola. Welcome to Shalom 256 is happening with Tugamba kaswa kigambo it is happening mwanyo ku Shalom 256 mbali twagala tweze mtwale ina mukenda otamba lya konjozo ogomya twemitwalo tetwali oyo twali ebili kitu jona abye video aji wiki yo twawezezza omwaka nga tukola naye video yafe yasoka nawo on this day era twatandikira twawezezza omwaka bakubajje bitaguze cake ne tujagifuna ndowoozo oluddako twawezezza omwaka nga tukola aji ng'osomesa eggwanga ne banga telirwa mwaka mutono nabye ku TikTok ngabandaga on this day era nga twogera ensonga wanyera gwali obuulirira nga alumbye Dr. Kwefu ye interview yaffe yasooka kwe twasookera nene olanga ne mwebale twagala ndaba tulabala program eno erinnya lyabula naye mujagadde nnyo zezimu ku program esinga abantu bebulimusinga abampazi mesinga otambula zosinga tuli mwena kenda tulwanira ntuweze 5 wow tuchanguye cyo kiveebwe ekyo muddiro abasinga no balina 12 14 bawangala nze basabu abasinga njagala nyonze omuntu alaba gwensingo anti mbasabu mwe muva abala swane mwe bale twagala twazeze omwaka ne aji kapo
Godfather twaza do mwaka shortad mawanyesha mne twaweza omwaka mu gwokuna nno program wange nno badde butambula Musumba omulabi njija mbale kyaniza abantu ati wamma nkwata kana akantu nange ettaka nafunye aje estate empya yo ya mangu ya gwa musanvu eriwa gayaza otuuke busiika totuuka busiika ewala njaga basi mira direction wano bannaye nabitaddewa bannange na estate empya nawo poloti 10 poloti ziri 10 zokka siseera milioni 18 kitundu ki gayaza menvu oluve gayaza paka ya menvu taxi ya 13 okuva gayaza bwova kasangati 12 ova gayaza nojjeeko abanyolo ku faamu awo noyite majiji noyite busukuma noyite nangamba kasozi notuka ku menvu inawo poloti ziri 10 zokka siziseera milioni 18 oli wadde mbo zigula zonna kyapa ata ku 10 oboso ogwazo nazo naye nga kyapa ovaawo nakyo milioni 18 sikiriza kibanja mpola njagala sente agenda okulirawo ekyapa poloti 10 zokka 0705 271973 kajendiko gayaza menvu mujje tugule ettaka tandika ne milioni 10 manye mukati nja kubanjayo nkuwandiikire tukuwe ekyapa aji wabyawo si wabi asatu mulumu aga guno omwezi jwa tugenda ba ku Sheraton Gardens tuli mu atakulaba ya akunyoma concert bakadongo kamu bonna buli muyimbi wo wakadongo kamu kolo ogenda musanga ku Sheraton Gardens okuyingira giri emitwalo 10 emeza ya bukadde busatu kale n'olwekyo tikiti zitundibwa ono nayo bukadde abiri emeza banga mu organization nga kitongole musogule emeza bukadde abiri nayo bukadde 10 azi tikiti zitundibwa ku CBS reception Papa Sport Jodi Color Solutions ku Sheraton wennyini mujje mulabe ku bayimbi bo kadongo kamu yenna tebaleseeyo muntu baweddeyo 31st nange kenyini eyafikira ku front page ogenda gitwongera nkuongera endongaawo kati obo kamala wakati TikTok je tukamkayimba kadongo kamu gattagatta obuyimba oshone tambule ebuna abantu ennaku ziggwayo ennaku ziwedde batwanye mujje tubagire mpola mpola ate nga terabiro kwesa bank bet gwasiba papula munange tulya sente achi ngenda kulaga tulya sente encha France kuba Spain mark my words France is going to qualify into tusamba encha quarter final tusamba Spain John sabe mipira gyakyo mwenze sebaka so batambudde batya jutabadde mpira twakomala manya luli waliyo Messi bamubirira naayitawo baga barwedika babera mubire omusajja ffe embo yani sijja lyogera omuzungu ayogera atya bamwa red card England hanowe neno yali yesibya akakala no simanyi kyamutuuka alandi bamuyora ebigere abyagwa tewali timu walaba Siroth amvuko boy mu serious Siroth very stupid man kyechani Soros kisiru nnyo man kiralu nekana akakaviri kana akati ngiviza lipazo kekanya kekanuse chances were there nebibira bwejibera so kwesa bank bet promo code Shalom obengo funate munango wangula ampola atenga 21st omwezi ogujja August tugenda baku Serena mami ali na matova tuita manyibaranga muchalutaya abiri sheri fair lero je tugenda datuve olumuntu je wobulango pastor kuwadde ebibyo pastor kuwadde ebibyo kakati abiri mu lumuntu Serena Hotel amabya ali nando kusoma concert bundi ya damu nonye aje meza milioni tajire kanange emeza milioni 3 oyo muchala lutaya ino okumulaba eyo nyina okubaye ne mitwalo 10 ne 15 ali bad atenga 14 aji agenda bakololo August King Sir concert tondeka ekololo emitwalo 2 5 ne meza milioni 14 August wolo mulumyuse 18 Saturday banange MC Meya banange ate tugenda joli Saturday 18 July tuli wa MC Meya Ganda Point nsalia kayo majibyo kanje ku TikTok bambi balave MC Meya kakwate kati kwata kati meyo no gade babide pichi MC bada Meya na pichi
Ai no muntu yazo mulaba somoli namuje. Tiwabirabye ngate bibi kibagitutte ne muddi bamukutte. Sabirabye. MC Meya 18 weekend Ganda omutwalo gumu emitwalo 2 n'emeza million. Banya muje mwagire MC Meya abamwagala abagala equity for men mwenna muje. Tuyina ye ndongo ya Michael. King Michael ngalumu August. Ali ku Serena. Netwalo ndongo. Ya omusime misa kisemakula 13 November one wali ndongo zona ziri awo nyingi nnyo abaje mjezi ngoma mukulikeyo bagirabye ndo bajudde bulungi abantu kyenna balabyeko omuntu abakolera ebintu ebirungi bo baddaaki ne bamulaba kakati ngoma nyimba baddaazina kituufu azina eziri kozi bali bagenze kaba Ifa tugenda kaba ambulance ngazina okulwawo emiranga nakula na mama ate bana abasimi atoni omene support ya tata sibimanyi nnyo amusajjo yampa central hospital nibanange nira tata samola tata abaddewo nayogera nagamba buli kyonna kibayo sagenze nalabye mama andi naye sayina girabye buli Joseph Ngoma kyayimba kituufu twalite yabaawo yali mu ntalo nakola interview ne Joseph Ngoma akwa mnyapa abafite bagala biraba bagala tuna pese Brenda Miles nanyonyola tata avano nga bagala kumutulwa abayekera nagende 40 eyo atele nafuna ngamba teyalekawo ngayagadde mu mutima bulagajja babula yataasa bulamu abayekera nga bagamba akweka abantu ba Museveni abayekera ba Museveni nanduke 40 nafuna ero omukyalo omulala ngero omuntu wokajja kubeererawo nenga Simia Tony Construction Company bazimba amayumba panza amayumba land surveying ebyapa bana ne Adwaya Simpton Adwaya ne engineers katane ebyo mu nyumba basangibwawo na Bingo Kampala ku 0758 82 1603 nange no njja kuba ebusabala ku Apple Beach anse wanyana nakuzo mwezi nga 18 16 ogwomunana ku Apple Beach njja kubaawo musaba avuga extra ndine haja aruna mubiru kibiji nange payo ke extra bana mfune nkutegeka yabwera ku Apple Beach mujje kuyingira sente ntono mutwalo 2.5 mujje netu najawo mbongere ndongo beach namba manyi wone haja abantu nga banji bagenda okujja baya kujja banji abantu bagenda babanji baje tubongereke extra kale kwesa Airtel posa sule mpola tutandise njagala ajizo kemtandire ka video kano omanyembo ensi yonna teri kuggwa wekka eri kwani bantu bakowadde waliwo omwami omukulu wawe yabadde ayogera ne mukulu Innocent Tegusulwa n'agamba kati ate oyo namakula yavuddewa where did this one come from ninjagala okumubuuza gwe kakati intaneti yo gwalina okugibeerako wekka. Can you have monopoly over internet? As you came over the internet, so I have come. The Lord that brought you over the internet is the one that has brought me forth. It is the Lord that brought me onto the internet. How can you ask that? Where did I come from? Where did you come from? It is the Lord that brought me over the internet. Omwami omukulu wawe yabadde ayogera ne mukulu Innocent Tegusulwa n'agamba kati ate oyo namakula yavuddewa. Where did this one come from? Ninjagala okumubuuza gwe kakati intaneti yo gwalina okugibeerako wekka. Yabadde nawugudde bulungi abantu nawe bw'obajjako nange bwe nazze. Omusumba yagambye balowooze mbu ndi mumugoba ku intaneti. Bwali mumujjako. Nze sinnamugoba ku intaneti. Namakula Martha omusumba. Era sinnamugaana kubuulira kigambo kya Katonda. Ekizibu kulumba abantu. Kali bw'ogamba mbu oli yaliko omuyimbi ate ne yeeyagaliza obwemme bwa palamenti lwaki yeeyagalizwa obwa pulezidenti kyava yalemeddwa wano. Ngani yani yamugambako nti wa pulezidenti bakuyita buyisi jangu obunone. Ne mwami Museveni yagenda mu nsiko n'alwana paka lwe yawangula Obote. Era siga nti mwami Museveni yajja tewali pulezidenti. Mbu wali wakalu n'agamba munne twali tulina pulezidenti tusanyusa okulaba. Mwami Museveni webale gy'ovudde wano twadde pulezidenti. Era wali waafuga. Kyengamba ono omusumba ategere nti omukisa banoonya muki? Ngani bwakunoonya ogw'okuba omusumba. Kakati yalowooza batula butuuzi awo mbu lwaki ggwe oyingidde mu kino. Kyali mu kutegeeza. Tetunnamugaana kubeera ku intaneti. Naye alekerawo olulimi lwakozesa.
Musumba Martha Nyamakula. Kubanga abo be bavumaganyisa eddiini gy'alumba ajja kuwulirayo. Tetunnamugamba kuba tuwaliwo wamumanyi naye kyeyabadde anoonya ekirungi yakifuna kuba yadde anoonya kumutegeera capability kyeyadde anoonya baba okutegeerwa kibi nnyo okumanyira mu mbeera embi kati abaana banaafuna batya okuwabulwa nga ne bannaddiini bajjira mu ssa lyakuvuma yavumye tebamuddenga nti waliwo abayaga abavuma ye lwaki abantu balowooza nti Bobi Wine avuma yavumaani gwe Saloma abawagizi bwe bavuma abantu go boovumye oyinayo omulabi wo n'omugo gw'ogulira data era nange oyinayo bw'obuulya ebyokwogera si Dr. Besje abaavumye kwange mwenye bavuma mu comment section sinnagobako mukyala Makula ku TikTok ajje wa data we n'essimu yiye naye aleke kulowooza mbu omuntu kuteeka mu bantu bugayaavu mbu buli muntu kye yafuna kimala abantu omukisa bagunoonya era kye namubuuza ekimuyombya nno namubuuzezza bubuuza nti nga boga nti pulezidenti wange Kyagula yalumba ewala nga atabadde muyimbi nga wanaafuna ali mu mirembe gye y'okubeera ogenda okukola kyaki nateete mu kibanda kya firimu tugendeyo simu eri mu kibanda kya firimu okolayo kyaki yayita ina gyasabira waliwo obwetaavu bwa kyaki ezennateete zonna zajjula Ronye Natete Victoria Natete lwaki sigyasabira Mukama yamuyita akole kati ye Mukama yamuggalya mu nju waffe tatuuka ne wa his excellency principal wange yatuuka yamanyi yayogera kine Mukama Katonda we yalowooza mbu yamuggalya yasibawo ekkufulu yamusaako ekkomo balina kutumanga ye lwaki yakola ekyaki n'atanywerera mu gye yali asabiramu lowooza nti aji omukyalo ono ye bwe twogere aba afunye eggoolo ye eya tokability n'okubanga abadde oba alina gye baagala omutwala babeera baagala okuvuma kubanga Kyagulanyi yafuuka bizinensi yamanyi nti bw'ovuma nga bakuyita nga bakuwaayo ku ssente gye bazikuwadde naye nno kati byakyuse ozereeti tebakyazigaba Musumba Martha yakereye kati azereeti avume Kyagulanyi bamuyite avume Kyagulanyi amanyike naye Kyagulanyi gw'olumba talina kwanukula weetuli nalabye gundi kano kato kange nga kamunoonya kamukunja atasera naye baakalagiridde ekifo kirala kabuuza omukyala owaayi kyaki y'Amakula nga kali Natete wenyini kyaki eri ludda wano yoona omusumba Makula ne bamugamba eri ku mabiito naye kale ne kayolekera simaba kamulabye kayinza okuba nga katuuseyo ng'ate ali mu kusumba kati ojja abadde abuulira era mu bigambo byabuulidde kankuzanyire ka vidiyo kano saagala nze kennyini yani yamugambye okwetuma tagenda buli kimu yakyetuma yakyejjirawo ani yamugambyeko okwetuma ulira gwe bukyovuma n'owemula Ever since you have abused, Uganda yali ekyuseeko has Uganda ever changed? tewali kikyuse There is nothing that has buli kintu changed. kisigadde nga bwe kiri Everything has kept the way it is. omuvuma buli kiramu You abuse every living ne creature muwemula ebisesa and you speak vulgar ate bino and ebigambo bye obscenity. muwemula nze bye nkuze mpulira And the words of obscenity is ku what luno I've natunudde known. ndaba oba nnindayo ekipya And I waited to see whether there is something new. tewaliyo kipya There is no new word. ate byonna invented. tebikyusa Uganda And all that cannot change era Uganda. bituleka we tuli And they keep us the way we are. ebyokulwanyisa byokwama mulindeeko mmwe abawisize ngenda kubagamba nti kati mukuba endoolo mumpulirize bulungi nnyo Listen to me. nze nazze n'ekyokulwanyisa ekipya I come with a new ammunition. bakiyita kusabira Uganda Is known as praying for Uganda. ekyo ekyokulwanyisa ky'okuvuma n'okuwemula kimundumundu ekikadde omutali masasi That ammunition of abusing is just a gun without bullets. kyatalagatalagadda It is wasted. kikadde ekitayinza kulokola ggwanga lino It is very old that cannot serve Uganda, ekitalina nakyo kikolako wadde akatonotono bwe kati which has no impact whatsoever. kama waffe omulungi Praise the yeebazibwe Lord. bayibuli bwemba mwagala kukyusa bukulembeze
mutegeeze. If you want to change the leadership, Daniel 2:20 mwe mwagamba. Daniel 2:21 Ye says, Katonda ajjako bakabaka n'assaako bakabaka. Ani gwe yagambye yavaamu. Abalukana kala kenjagala. Ye yaga anti njakuwulira ne yavuma. Tekirina makulu. beloved, Abantu boogedde ebisingakaawo. people have spoken much more than Tekirina na that. makulu. It is not very important. Era waliwo ababadde baŋŋamba. And there are people that we are telling Muvaayo weetonde. that please Oluzungu go. Era nze muwala wa Yesu nze. I, the daughter of Jesus, Neetonde ku ki? relenting over what? Bwe tosobola kunkaka kwetonda. You cannot Okwetonda tekuva mu bantu. Okwetonda kuva gye ndi. repenting comes from Nze nyina myself. okutegeera ensobi gye nakoze. It is me to understand the mistake I made. Nkiwadde obudde wiiki nnamba. I've given it a full week. Ne ŋŋamba bwe tutuuka ku Sande nga nzudde ensobi yange. If it comes by Sunday and Nja I've discovered kuvaayo myself, neetonde. I'll come Ne and vidiyo repent. nzizemu ne nzeetegereza. And I've watched the videos. Sisobola kwetonda. I cannot repent Kubanga neetegereza byonna bye nakoze nga temuli nsobi. because I watched everything and there was no Lwakuba nti mistake. ebigambo byange Katonda abitaddeko amasannyalaze yaŋŋamba dda seewuunya ntadde obugagga bw'ebigambo mu kamwako. I've blessed the word of words unto your tongue. Amasannyalaze Hello, omusumba gaalina mangi. Ani musumba. Master. Namakula. Ave ku biragalalagala. Kibana yange kapo. Ebiragalalagala ebyo biraba. Ati buli omu alina kye bimukozesa. Waliwo abinywa n'agamba nze pulezidenti w'abakoowu. Waliwo abinywa n'agamba simanya nze gundi. Waliwo abinywa n'agamba nti nze chairman wa boda boda. Nga bya mulimbi. Kati amagezi g'omuwa. Ava ku biragalalagala musumba Namakula. Katonda yasitula abantu. Nga musumba Namakula bwawulya nti Katonda yawulya yamusitudde. Yasitula president Kyagulanyi okufuuka ekyo kyali. Yenno ye yesitukidde yayomba n'abantu. Teriyo yadde omugoberezi we n'ogwo ali mu kunnyonnyola abantu. Ffe abali mu kunnyonnyola Kyagulanyi tannaba nabbira tannatutumako. Kati womanya nti omuntu gw'olu ndabe no ne basumba bane bamulumbye mbalabyo. Nakalabayo nga basatu. Naye kibi nnyo okukozesa ekitabo kya Katonda ekitukuvu. Nga line onoonyamu zirumba abantu kubakkakkanya. Kazi z'obikkula. Kyagulanyi yandisigadde nga muyimbi. Oyo tannatuuka mmwogerako. Musumba Masa mukyala Katonda. Muzaana wa Katonda. Yanyambye bba producer we nateeti balina okusoma. Nga mwakoze research bonna. Ba musumba producer wa gospel music. Wansi. Atasoka Nze yagambye mukazi we ntikolayo tupangise. We balimbu bafulumiza balaba mupiira. Era nabo balisi bamativu. Mabega wa shere nateeti. Church ya baada kibanza kya film. Wonna wosabire esobola okuba kyaki egutali musango. Wonna esobola okuba ekkanisa wonna esobola okuba omuzikiti. Kisinziira gwe okifudde ki. Naye yanoonyeza kumanyika yamanyikiddwa. Naye ssente zo tebajja mmuwa. Abantu bakyafuna ku ssente nga bavuma Bobi Wine. Akalimu kaagwa taliiwa nti mulimu gwafa. Gw'omanyi emirimu egyafa emirimu gy'abantu egyegwa. Okuvaawo kwa Kyagulanyi nga kwatta emirimu gy'abantu. Gwavuguluma abantu. Abaana project za proposal. Abagendanga tubadde twekuŋŋanza ffe tugenda okwokya ekibuga. Naye ng'ofuluma otya nga gakwokya kibuga n'ofuluma mu state house. Kyokka n'agenda babyogera se. Onyagamba president banjagala kwokya kibuga n'ofulumayo nga tebakutte. N'afuna ne ssente. Akati ffe tukola ku kino n'abaviira. Era yava be babaalumwa ennyo. Tewali amunoonya. Komawo wano. Nga ani amunoonya. Mirimu gyawe nga gifudde. Lwaki yadduka? Lwaki ovuddewo? Teyanyegayo n'omu. Ne kakati n'ono omwana ono Masa. Naye kati
ekyokuwemula aji kino nabyo abaana bawemudde omusumba naye yabawemudde omanyi osobola okwogera ebigambo nga biringa ebiwemula kubadde towemudde yalumba baaki buli olumbira abantu ku muntu gwe baagala byebiya byofuna enjiri yagirabye ng'erina kutambulira ku Kyagulanyi lwaki tabuuza banne baasooka abasooka muvanjiri abasooka mu kulumba abagezaako okulumba kyekyabatuukako akyabawulira n'endiga zennyini zagamba maama katugenda ono ali bulungi munnange endiga zikendeera abadde abuze namulabye yakomyewo ku for you page yakomyewo ajjanya byagattagatta ennaku ezo byamukomezaawo ku for you page yakomyewo kwali naye n'abantu balina obuzibu omanyi nti omuntu ali mu kuvuunulira omwana oyo omuwala avuunula luzungu alugaya bulungi byasoma gamulemye okugenda okukola kati mu kyaki mulimu abantu 8 ozze kuvuunula luzungu katonda akusasula omusumba leka mukuba nnyombo ekateri mu bantu ekkanisa talina bantu kati muyisiza akabbo kakaaga 3 kakati ono omwana ono gwe baweera avuunula oluzungu wati atwaleko mmere anza obba mukama amuyita oluseero nga aliwo okukola akolera mukama obumbulizo oba oyo amaze omumpereko emitwalo 7 emmuluka yabadde kigibakola lwaki atereeza gundi kamera ate amukamera ekidi erabe bulungi bamusanvu wali eyekidinga yerabira mu kaladi anti yange ya kaladi ate bansufu nekire ba kaladi negyo kamera oba oddali vansi ogitunulamu emeka kamera akati abantu abazivuga asinga bana batyo mukati amanyivuga mmotoka jika ffe twavugira ku mmotoka za kamera otunula eno neno ffe twayigira tuba mu mmira nekati anaye twazi nemmotoka abantu bo tebamanyi bo bakamera kati okuwala agikonyeza omuteera mukyala aji munnange oli muzadde kakyembuuza kino mwadde nakigendererwa ki kugulirawo kasigala ndwala mawuggwe nibadde emisokota 2 ogula nagunywedde tugunywedde ogumu naguno gunywe wala kyaji naguno gunywe aje mpadde sigala nywe ate oge gusooka mugunywedde ate nga mbuuza agunywedde oge mugunywedde ababadde bagunywedde banywedde emisokota gya sigala muwaagenda yamye tunabeera ku olwo si byakindwawo kati okulaba anywa sigala era ono wa myaka emeka addamunyo bavubuka bavubuka sigala bamunywako bamuvaako banywa njaga enjaga ensesemye ndwawo okulaba abanywa sigala bwemba sinza empunyira binga sinza oze enjaga yadda mu kifo kya sigala edda abavubuka bavubuka nga bonooneka banywa sigala kati bonooneka banywa njayi n'enjaga teyonoona enjaga teyonoona just abantu babalimba bulimbi teriyo kintu kitamiza kitayonoona enjaga tetamiiza ekola ki abantu banywedde enjaga nze nywa enjaga kwebaka kumpatulo oginywa nalisima nanywanga enjaga ddamu okyogera bulungi nanywanga enjaga naye lwaki njegaana era agikagenda ajja siginywa era nginywa bemba binsaye nga bamugye papulanga nywa sitiiki yange ngenzikakanya mmalina okunywa enjaga ya caayi kuba eryo ddagala nginywera ddala eya caayi bampaka caayi nireka mufransi kafransi kange enamba ne bakuzingira akabanga njaga nyo ka plain ate ogambye teyonoona kyonywa ddala n'akabanga yanje enjaga simbi kati nganze iminsi yange ogibustika twanze magumba gaguddemu maitagamu alisti mu week nenywa akakopo k'enjaga enyambako tegeeza Jayden agitandikire ku myaka 7 mu bulungi bwerimu wakyafiirwa ebirungi ebiri mu njaga toyagaliza mwana mwagala nesi ku njaga kati tayonoona lwaki ogimugamba mwagala nesi ku njaga erina kizibu ki ese omwoyo kano akacaayi
n'akanywako aneno sitiike ina buzibu kyo kati omwana nga anywenja kanga mutwaje tomwagaliza agenda lwala amawugo rogete ina buzibu tejjaako abali mu lihabu banywaki sinjaga bagala baba ku mataka gaabwe aje oli muzadde tutuze tukyogerako naye twakyogerako kondoza I think sometime back nga tugamba aje owerera abaana bo omulinye muzeey gwawerera amawulire omuzadde bw'aba akuze omwana buvunaanyizibwa bwa mwana okulabirira omuzadde ng'akuze buvunaanyizibwa bw'abaana bakati nga gwe aji oli neefa okulabirira buvunaanyizibwa bwa neefa okulabirira kisinziira naye kisinziira ng'ofaanana otya kankuwa example kyonye Becky muyimbi munno omumanyi muwalawo ne taatawo omumanyi mwabaali kunowekooti wekooti osaako kyaki yavuddeyo yalemezza mpaakati asaba abantu bamusondere pikipiki nze kyendowooza nga sinnasalira n'omu musango yadde ogusalira Becky oba taatawe weke waka waliwo obutakkaanya omanyi ensonga ezo ziwulya mu maama wa Becky kakati omwana bw'abeera ennyo ne maama we n'akula ne maama we waliwo ensonga ezijja maama n'ayagala okulemezaamu ne mu bukulu ng'abaana bakuze ate Becky muwala naye mukazi era emmanya ye n'endowooza ye yakikyala wateekwa okuba nga wakati awo Becky alina obuzibu nga waliwo obutakkaanya wakati wa taata ne maama era okusinza ka screenshot yakatambula bikaweera sibimanyi ne bwe ndowooza muze bwe mbiraba nze ndowooza waliwo obutakkaanya wakati wa maama we ne taata we nga Becky ateekwa okuba alabirira nnyo maama we nga yamukuza n'amubeererawo taata n'afuna obusungu n'avaayo mu mawulire nze manyi nti omusaya teyeetaaga pikipiki yemutambuza taata wa Becky ayagala ali mu kuswaza mwana alabirira nnyina alabirira maama we yekka lwe lutalo lwalwana osegedde kati alwana olutalo olw'okuba nti oli alabirira maama ye tamukola ki awulira gwe bata aswanga n'okumuwaamuwa naye ng'awulira kyamuwa kitono nnyo ku kyawulira ekiweerezebwa maama n'avaayo mu lutalo olufaanagana bwe alabise omwana naye kati ndali nennyo oyo omwami oyo muzadde munnange omwana oyo akyali muto wabadde ayinawo omulimu gwe oli mu kugwonoona omuggyako abawagizi be bamulaba obulala abazadde osobola n'okugumira mu nnaku yo n'ogamba bulibo oyo omwana Katonda aba yamumpa ajja kulaba amazima ategere lwaki nayawukana ne nnyina n'osirikirewo Becky bw'abanga talabirira taata we bulungi kyakola si kirungi kuba kati alina taata asobola nga ali mu mbeera mbi tomanya naye ne taata ate ye musobya nnyo okudda mu kwagala okutta omulimu gw'omwana we Becky abakubanga teyayimba ng'aweereza katoge nnate singa tolya babadde asobola okubeerawo ng'aweereza butuna abamuwanusuza 5,000 era singa wooli tewandifudde kitwale bw'otyo muleka akola emirimu gye bw'aliba azzeemu okumanya okusingako awo ali kujjukira naye kati olutalo lw'olimu olw'okuba omwana takuwa nzono ku bansondere bakole bati ufaaki ekirala n'ennenya nnyo abatambuza taata nammwe mulina abazadde abasala obuntu no abamuteeka mu kamera nga bwe bamutambuza ku eyo pulojekiti gy'atambula era akayaba abasabye teswabba nenyabbonga kiteeza kati Shalom n'omanya muzeeyi wange gyali okkirira nze Shalom ne kamera ajja otwavaawo anti kyembuuza kati ebbanga etumaze nga tukola nakati bye nayiga nze kankubuulye ffenna kati njagamba bulye mwe muli bato naye naffe tetunnakaddiwa nnyo
tusobanga tukyalina basitaata baffe abato bamaama abato nze nnenya nnyo nyiigira nnyo omuntu atunuza kamera mu muzadde w'omuntu naddala nga sikubidde naddala omuntu ng'akaddiye kubanga entegeera y'abakadde baffe bwe bakula ennyo ebimba ati babimanyi nze Shalom mami wo bwankubira kati ng'alina ensonga gye yeemulugunya asooka kkubira ggwe ya Shalom mami ng'agamba waate nonyinyonnyola era ne twewa ku magezi awo naye omuntu okwata otya kamera ng'ogenze gitunuza mu musajja ayeeberera mu kyalo luli baŋŋamba babeera eno kampasima baavaayo oba Beki yagoba taata we kyogamba ava mu nnyumba muno mwe babeera agenda amala okukola akantu najja naga bode yetuuse ekomeza omuzeeyi ava kunnyonnyola abikamunabira mu maaso kubanga luli baŋŋambanga we wabeerawo entalo zoonoono nga kiraga nti Beki abeera ne bakadde be bombi ate okubanga omwami oyo oba yafuumuulwa naye ate ne Beki okufuumuula mutuufu yali abeerawa nanti ayinza obba yeefiiriza buli kimu n'akola ki n'aweerera yakoma mu kyakumbi yakoma mu Beki bamutikkira diguli mu ki yabalabirira okulabirira yalabirira oli nga batakuweerera naye nga Beki nawulyanga agamba yabeeranga ne maama we taata mbobanga musumbanga makula ng'abeera ku kkubo siwe nawulyanga Beki agataata wabulira njiri namera taata musumba taata musumba ndowooza otegedde abasumba gye batutwala ddala ng'oli musumba bw'atyo bw'asumba ng'ogenda oswaza mwana yeyo enjiri tefaananye yoono we nateete ye musumba namakula mbaga ye makula kuba ye Ssemakula namakula masa ye Masa Ssemakula yeyita ddinya lya bbaawe ye baagambye ye Nankya ensonga zonna abantu bazitembeese bulungi kati muli obulira essanyu eyaki nga bamukuba omukazi wa Katonda sina kimumpuliza ssanyu mumanyi nali musanzeeko kyagamba nti mumanyi nti tuyire empala nambu mumanyi gy'abeera nze nyina butakkaanya naye ku bintu byalumba omuntu Katonda gw'asitudde buli wabeera ne fitina nno ku omuntu gw'asitudde bw'ati oba olwana na Katonda yateeka Bobi Wine awo wabula oli eri mu kanisa ya Kiwempe oli mu kulwanagana omuntu goga nti waki yaleka ikazi 10 n'okusoba emagere mbukyani kya Masa kyani kya Bobi Wine anti aje buli muntu waali walabira enjuba n'omwezi walabye ono musajjawo nekakuweereza tuwadde tukyali ku Beki kyozi ne Beki kulona ensonga azikutte bulungi yasirise era sirabanga ku muntu akutte ensonga nywerera gy'oli azikutte bulungi nnyo nange bwente kati bwenzi kwatennakuza akutte kyozi ne Beki okutte ensonga no kikazi kikulu yoyo omuntu azaalibwa bw'abeera bw'ati eyakuzibwa azikutte bulungi nekyenkusaba obanga olina ku ofisi zaayo tonyiiga muzaddewo kati manya waliwo ekikyamu kyobadde omuwa ekitono tolekeraawo anyinza okunyiiga mu kuwanda bisiza kyobadde ofuna ekitono kimuwa kikole ki ekirala bwe waba waliwo entabukatabuka wakati wa mama ne taata bwe budde kati ofuuse mukyala mukulu muntegeera ne mu byenfuna toyingira mu lutalo lwa mama na taata kyolina okuwa mama kikole ki kyolina okuwa taata kimu tofaayo oba yayisa atya maama yoyo Katonda gwe yakuwa yakuzaala naye gwe mukulu munnange kyenkugamba va ku mwana taata musumba eva ku mwana kati kyoga wazaala Kyozi ne Beki yekka ono muganda wa Kyozi ne Beki omuyimbi yani losikuganja yakuwaaki tannakubaza hiti zikwata yofuna boke ye nga tonaga nti yetanyamba tannafuna nyo linnya limalayo tulekera abaana bafuula bizinesi mwami Shalom nakugamba nti nze kyennyagala mu mwana wange kwe kumulaba ng'ali bulungi simanyi Katonda ssanyu lyempu lyanga ndaba omwana wange aliko bwali simanyi ssanyu lyempu lyanga manyi nti asobola okulabira abazzukulu bange kubanga nabye taata wa Kyozi ne Beki akyali mugumu asobola okukola
Omuntu wasabira pibi kyavuga boda yabata ina manyi evugwa boda yakulima nkadde gyalina abenga atambula bulungi nyamba bonna balimira ku piki kubulira nje yalemye okusaba eddagala ly'omuddo saba piki singa agamenya eddagala ly'omuddo njaga ebigimusa ne bambi abatunuza mbazadde b'abantu kamera nayo kikome ekyo nga nammwe muyina bazadde bammwe lumu naawe ojja kula kuwonga olengere ngo olwe ku TikTok kikyamu bambi muleke kikolanga kinyumu omwami oyo mumuleke embeera mwali bambi muli mumukozesa nsobi muli mumuweebuula tebijja kuvaayo ne muli mumuweebuula aweebuuka eri abaana be aweebuuka eri bakoddomi be mu baana teyazaala Chosen Becky yekka abalala bamuwe oba ono akyannazifuna asabe ku kuganja waliyo n'abalala naye ave ku mwana aleke omwana akole ng'ajja atadde nga baatabuse ono wamulabye omuzadde ng'ate yakola ki badde bagamba mwanga kivumbi oyo tata mwanga kivumbi nga waawa kantu badde bagamba tata mwanga kivumbi mukulu bukulu nti omuntu aba myaka egyekuzaala yabalooza kitaawe oyo mukulu bukulu nga mwatata wa mwanga kivumbi family ya muwanga yayogedde kigambo ki nga namukaze tonnamu yadde mama we tabeera wali eggombe kati kino kisajja kiri omwo mu katale kisajja kikulu kyanga kikoleyo akantu byeyayogedde ng'omuntu endowooza y'omuntu ogiwa ekitiibwa omwami yes ekibi kwetuuma nti nze ndi taatawo abantu ne bakulabiramu eri essa nti gwe ovuddeyo okwogera ku lwa famire eyogerera wano tebalina gye batuuza nkiiko ne nammwe mubeerawo nga baana bato waliyo omuntu asobola okujja ku nsonga ennene bwezityo nga bakutte mutabani wo ng'ozze byogera ku social media famire terina weetula kwogera ku nsonga ezo ne muvaayo n'eddoboozi limu osi taata we negamba nti musajja mukulu alaba bw'ati ensonga twekubirako akasimu nga banyala bamutadde ne tufa essanyu noŋŋamba essanyu owulira bulungi nnyo musajja we bamutadde lwali lwa akusatu lwe bamuta byonna katonda yasalawo budde buzibu era bukya tugume era bujja kukya yakeera olumu katonda yasalawo waliwo olwatasalawo waliwo ate ekikeera ng'abantu abatulinako obuyinza bye basalawo simanyi obona wawuliza ku mwami Frank Gashumba muntu akufuuyira emmindi n'oyingira trailer ebigambo bye yayogedde olina okuba ng'oliko emmindi okubyogera Naalongo bw'afuluma loogi ng'adduka embeerera teyingira loogi Dokita Kizza Besigye amaze emyaka 2 musibe alaja na kuyimbula tafunanga mukisa former Lord Mayor alaja na kuyimbula Erias Lukwago mu mbeera gyali mwetiisa bamu mabail gwe bakuwadde bail ng'omaze mukomera emyezi 6 gwe n'ofuluma n'otandika okuvuma first family n'okunga n'abantu bw'oba okooye okulya ku matooke n'ennyama ensiike yise ekigambo ng'ovuma first family okuvuma first family kwakomye mu kisanja ekiwedde kino ekisanja bw'oba oli musajja givume ne bw'onoba oli bundi bujjo wansi w'omuvule bajja kunonayo ne bw'onoba oli bundi bujjo ng'oli wansi w'omuvule bajja kupiikinga yes nti ejjoogo ly'okuvuma abakulu lyakoze eki yakomye misuse of the social media n'amawulire lyakoze eki muntu akufuuyira emmindi n'oyingira trailer ebigambo bye yayogedde olina okuba ng'oliko emmindi okubyogera Naalongo bw'afuluma loogi ng'adduka embeerera teyingira loogi Dokita Kizza Besigye amaze emyaka 2 musibe alaja na kuyimbula tafunanga mukisa former Lord Mayor alaja na kuyimbula Erias Lukwago mu mbeera gyali mwetiisa bamu mabail gwe bakuwadde bail ng'omaze mukomera emyezi 6 gwe n'ofuluma n'otandika okuvuma first family n'okunga n'abantu
bw'oba okoye okulya ku matooke n'ennyama ensiike yisa ekigambo ng'ovuma first family. Okuvuma first family kwakomye mu kisanja ekiwedde. Kino ekisanja bw'oba oli musajja givume. Byayogera bitu. Ne bona boli bundi bujo wansi w'omuvule bajja kunonayo. Byayogera byebyo. Ne bona bundi oli bundi bujo ngoli wansi w'omuvule bajja kupika. Byayogera bitu. Yes. Ejjogo ly'okuvuma abakulu lyakoze eki yakomye. Misuse of social media n'amawulire lyakoze eki byayogera bituufu. Yate yavuma. Byonna byayogera ono bituufu. Mwati mulabye mulembe gunogo. Byonna byayogera. Biki? Ni ate embeera y'okwambaza abantu pampa yo kirizibwa. Byonna byayogera biki? Era towakana nti mwami Gasumba byali mu kwogera nti waliwo ekibye bataswa. Byonna bituufu. Nakuga buli kintu kisoboka ku muntu alina obuyinza. Naye ekikulu obukozesezza oti. Nze siwagira abantu bavuma. Naye nnumwa nnyo nga bakutta omuntu ayogedde ku nsonga nga ye bwaziramu bukyambu ezirimu. Awo mampu kubanga mpulira kati obudde buliwo bwagamba bantu buli muntu akole ki asirike. Bayange kyendaba. Ate abantu bamaze okusirika. Abantu bamaze okusirika. Ensonga zino tulina kuzeesonyiwa, tetulina kuzoogerako. Abantu balina kusiriikirira. Odo wabaga nti gundi bamusiriikirira. Tukola eki. Naye katusabe Katonda kyensuubira nti buli muntu ayagala nsi nnungi. Asuubire nti n'abali mu buyinza baagala nsi babikola olw'ensi ennungi. Tusabe Katonda atulongoseze ensi yaffe. Wafenna gye tulimu gye yatuteeka. Fena tuli mu Uganda. Nti waliwo yawandiika yateekawo nsi ndala kusaba lukusa kubeera mu Uganda. Nsaba kubeera mu bweti, nsaba kubeera mu Uganda, nsaba kuba muddugavu. Ne Katonda yatuteeka wano. Ne kasabe buli muntu tyagala nsi nnungi. Naye abatukulembera nkiddamu ne leero batukulembere bulungi. Batukulembere bulungi. Salomu abaana baffe bagenda kuwangaala n'abaana b'abakulembeze. Eno ensi bakyagirimu ebbanga kiddene. Ne batukulembere bulungi zikyensanga. Kwerumaluma okuvumagana kyobola eddembe bulungi. Kyoza osukana ate ajja olowooza. Onoogenda ddi okusabirako ennateete? Masa. Baavumye Masa bannange. Sijja genda ewa omusumba Masa. Naye yagala sigwe nnyini internet, sigwe kanoba ku internet. Sinnamugobako. Aje yagala obeera ku for you page wekka. Sinina buyinza. Obeera ku for you page wekka. Naye alekerawo okwegeziwaza. Abalumba Bobwenyi business yagwa. Ddala Azereti. Talina kufuna muno gwa nnusu. Yebuze ku basajja mivule. Basajja mivule yaraga. Basajja mivule yaraga. N'atambuza business yali mivule mu gisajja mugagga nnyo. So alunda embwa ne zalente. Mugagga embwa waliwo bange waloneze miliyoni 4. Basajja mivule. Kali babanga alina embwa ze 10. Za miliyoni ebino. Ana. Bina. Oyo mwavu. Tagagga mivule mugagga. Mugagga. Bali bulungi. Eno badduka mbeera mbi eri bali bulungi nnyo. Ffe tuli mu kudooba. Babasajja bali bulungi obazanyiza. Sikiwa. Wajja wite banga tolabe emivula akeedi. Bakweka bikweka eby'obugagga. Ngali akaba asamafuta. Ndozagana agogwa Katonda. Agomasa yagalina. Omusumba Masa Musa.
Bivule mujukira yajjangako kalende danga kyakola kabozi omusajja waffe. Kalenda ya misa ki? Ya papa misa ki? Yali ya mwami bamuyita Mpola twamuziika yiri eri eyibanda na nyiniyo bamuyita muzeeyi Mpola omugenzi twamuziika yibanda yasikirwa abaana be ng'era omuyima waayo ye David muvubuka muto abeera wa abaana abeera na Buziga mutabani wa Mpola kale bw'owulira ebigambo ebyogerwa kugamba musula bulungi bannange mweraba